Abatuuze b'e Makulubiita mu disitulikiti y'e Luweero bali mu kusatira Lwa Kasasiro ababuuzizzaako embiibya. Kigambibwa nti abantu bajja ne kasasiro mungi ne bamuyiwa buli we basanze. Twafunyeeko omukisa ogwogerako n'omu ku batuuze alinaanidde mu kifo ekyo omuyiwa Kasasiro, mukyala Nasiri. Sangibwa mu ggombolola y'e Makulubiita kati ekintu ekisinga ddala okumukisa obubi ye Kasasiro. Abantu baleeta Kasasiro ne bamuyiwa wano, obukyafu ne bubeera. N'agamba nti abantu bajja n'ebisasiro ne babiyiwayiwa buli we basanze ate nga tewaliiwo tteeka libakugira oba libakomya kumuyiwawo. Mukyala Nasiri yannyonnyodde n'agamba nti ekisinga okumuluma nga ye ekifo kino eno kirinaanidde w'atundira ebyokulya nga sumbuusa, kabalagala, amandaazi kw'ogasse n'ebirala. Kyokka nga abantu bayiwawo ebisasiro nga tewali n'omu asobodde bakugira ekireeta obulwadde kw'ogasse n'enswera okuzunganira ku by'atunda. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga yaggalawo disitulikiti nnamba emanyiddwa nga Mubende olw'obulwadde bw'Ebola era nga nabwo buviira ku bukyafu. Mukyala Nasiri yeeraliikiridde olw'okumusenda okumuggya mu kifo w'akolera olw'ebisasiro ebimulinaanyeewo ate nga tewali n'omu ayinza biyimiriza. Wano nno mukyala Nasiri we yakubidde omulanga eri oyo yenna gwe kikwatako bamuyambe okulaba nga ekitundu kyabwe kirungi. Nekikwatako ab'ekitundu kino nga bakiyamaani bakitwalanga naye kati bannaye n'embuuza nkoze ntya ekintu ekyo nja kufuna endwadde n'abantu beeriisa ebyokulya bafune endwadde. Ngosebwa sigadde nze Babirye Barbara ku lwa MRI TV.